ewedde enkungaana ez'amawanga agakyakula zatandika wano e Munyonyo era wano mu Uganda enteekateeka zonna zibadde zitambulira ddala bulungi. Kakati tujjukira nti ku Mmande oba ku bbalaza Asabye ewedde waliwo olusisinkano oba ensisinkano ey'amawanga ageegattira mu mukago ogwa Non-Allied Movement lwe yatandika nga mukago guno mwegattiramu amawanga 122 agaakubaganya ebirowoozo ku nteekateeka ez'enjawulo ezikwatagana na ngeri ki amawanga gano agakyakula gye gasobola okukwataganamu mu bizibu ebigasoomooza ssaako n'okulaba engeri amawanga gano gye gasobola okuvvuunuka ebizibu bino n'okuvvuunuka okusoomooza kwonna. Mu nteekateeka eyo balonda era amawanga gonna gakkiriziganya obwa ssentebe bw'omukago oba bwa ssentebe bw'enteekateeka ezo zonna ne bukwasa ambasada Adoniya Ayebare okuba ng'akulembera enteekateeka ezo zonna okutwaliza awamu. Oluvannyuma waliwo ensisinkano y'abaminisita abava mu mawanga gano agali mu Non-Allied Movement era ng'ensisinkano eno yakulemberwamu Honorable Jeje Odong, minisita akola ku nsonga z'ebweru w'eggwanga wano mu Uganda eyatembeeta enteekateeka zonna okutwaliza awamu. Kakati oluvannyuma wabaddewo ensisinkano y'amawanga gali mu mukago gwa G77 plus China nga guno omukago gulimu amawanga 135. Omukulembeze w'eggwanga lino His Excellency Museveni yalondebwa okubeera ssentebe w'enteekateeka eno yonna era ng'olunaku olwaleero afundikidde enteekateeka eno n'omukago guno n'abanga ensisinkano ey'omukago guno oba amawanga agali mu mukago guno ewedde olunaku olwaleero. Ensonga nnyingi omukulembeze w'eggwanga zaayogeddeko okusinziira ku nteekateeka zonna engeri gye bazze basisinkana n'ebintu byonna ebize biteesebwako omuli amawanga gano okukwatagana naddala nga bateeka essira ku by'obusuubuzi, enkulaakulana era nga amawanga gasinga gajjeyo ensonga y'okuba nti amawanga gannaggwedde oba amawanga agaakula edda gabadde gateekawo nnyo obukwakulizo bungi nnyo ku mawanga agakyakula naddala nga geewola ensimbi okubaako n'enteekateeka zigamaliriza oba okubaako n'enkulaakulana ey'enjawulo gye gakola mu mawanga gaabwe. Kakati abantu abali ku bukiiko oba batuula mu nteekateeka zino zonna abatuula okuva mu mawanga ag'enjawulo abatuula mu mikago gino basazeewo nti kyandibadde kyankizo nnyo era kirungi amawanga gano agakyakula okusigala nga gakyewola ensimbi okuva mu mawanga gali gannaggwedda naye gali amawanga agaakula edda galime ate kuteekawo obukwakulizo obungi oba obukwakulizo obulemesa amawanga gano okwewola okusobola okubaako n'eddaala gatuukako oba okukulaakulana mu nteekateeka ez'enjawulo. Omukulembeze w'eggwanga lino His Excellency Museveni mu bubaka bwe asabye amawanga agakyali mu mikago gino era amawanga agakyakula okubanga gakwatagana mu nteekateeka zonna okutwaliza awamu naddala yo gutuuka ku bizibu ebigasoomooza era ng'akkiriza nti singa amawanga gano agakyakula gabeera n'obumu oba n'okukwatagana kijja kugayambako nnyo okusuumuuka okuva ku ddaala gye galiko okutuuka ku ddaala eddala okubanga nga nago gasobola okuba nga gakulaakulana mu nteekateeka ez'enjawulo. Ensonga y'olutalo oluli mu Palestine nayo ebadde yankizo nnyo mu nteekateeka zino zonna era mu nkuŋŋaana amawanga gonna okuli n'omukago gwa United Nations we guviiriddeyo ne gugamba nti amawanga ago gonna agawagira enteekateeka eno gateekeddwa okwekuba mu kifuba kubanga okulwanagana n'okusoowagana mu ngeri ez'enjawulo tekirina ngeri gye kigenda kuyambamu mawanga gano okukula era kireetawo ntalo njereere. Bwe bati bavumiridde entalo ezigenda mu maaso mawanga ag'enjawulo ssaako n'okulwanagana n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu okutwaliza awamu. Tujja kuba tukutuusaako enteekateeka zonna nga bwe zitambudde naye ng'okuviira ddala ku Ssabbiiti ewedde ku bbalaza ya Ssabbiiti ewedde okutuukira ddala ku bbalaza ya Ssabbiiti eno enteekateeka zonna bwe zito bwe zibadde zitambula era byebyo ebimu ku bisinze okuvaayo nnyo ebimu ku byenkizo bye basinze okuteekako ennyo essira mu kkubaganya ebirowoozo okubaddewo ku ebbanga lino lyonna era kaakati Uganda egenda kusigala ng'ekyatwala obwa ssentebe buno okumala emyaka 3 bweddu ng'erondoola ebyo bisaliddwawo n'okulaba nga bakyakubaganya ebirowoozo mu nsonga ez'enjawulo n'okulaba nga bakyalondola buli kimu ekigenda maaso okulaba nti ebintu byateesezzaako wano tebikoma bukomi wano mu Munyonyo mu Kampala wabula biteekebwa mu nkola abo abateekeddwa okubiteeka mu nkola naddala nga byesigama ku mukago ogwa United Nations oba UN ssaako n'omukago gwa African Union. Nze Hasifu Sekiwunga, BBS Terefayina wano e Munyonyo. Bwebale nnyo Hasifu Sekiwunga nga tweyongeddeyo omulamuzi